nakana akatambi kankabawe muli neebaza gye bujjeeyo mu maaso bankuba kyeyo eno warning mugule amaaso gammwe mubeere nga mutunula mugule obwongo bwammwe mubeere nga mutegeera nnyo muganda waffe gwe mugenda okulaba mu katambi kaneeno yesse yejje mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okunywa obutwa ekyamuviiriddeko okufa tugenda kuba nga tukitegeera jjukira ekyamusse kisobola okutta tukiddemu ekyamusse kisobola okukutta bw'onooba teweegendereza naye ng'ebyo byonna byavudde ku kwesiga temwesiga nnyo bantu kusukkawo kabeere nga maamawo kabeere nga taatawo kabeere bbaawo kabeere mugandawo omuntu agenda kuŋŋamba obeera otya nga teweesiga bantu bo tubeere nga twesiga baani we tuteesige bantu baffe anti abantu abo bennyini betwesiga nabo bakozesa advantage eri nti nno bantu baffe munnango mumwe bayitira ne babeera nga batukola ebikyamu oba oliawo ebigenda okusigala ku mutima ebigenda okukuleetera obukyayi okuviirako okwetamwa era mwe mugenda okuva kineeno ekyokutta nga muganda waffe Fatuma we yakoze ate nga Fatuma si yasoose bankuba kyeyo bangi nnyo bamanye okwetta nga bakatuuka ewaka ensonga bagenda okulaba nga ebyo byonna bye basuubira oba bwe babadde balwanirira okuba nga batuusaako engalo ewaka nga munnange byonna bibadde bya bulimba n'omala emyaka 7 ku kyeyo ozzeeyo ewaka olowooza ogenda kudda mu bulamu bw'okweyagala ove mu bulamu bw'okubonaabona obadde weetegekera kumba abantu bulijjo b'okozesa b'oyita ababo babadde tebakwagaliza kubeera ku wantu wonna wano we tubagambira okwesiga weesige naye manyaanyi gwe weesiga era tetubagaana kwesiga naye abantu abo bwe weesiga okakasa beesigibwa okwagala tetubagaana naye omuntu gw'oyagala akwagala ebya ddala okubeera mu bulamu bw'omuntu tetugaanyi naye oyina bubeera mu kyenkana ki okusalawo kugenda kubeera mmwe yense Shila Adita ekyo tusiiba nkibagamba subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo egenda kutuuka ku komenti nga mmanye endowooza yo nga gwe alaba obutambi buno olowooza ki ku butambi buno era bw'aba gwe oyinza kukola otya ebintu bwebiti nga bikutuuseeko kuba bituukayo nsanga ku mikutu gyange gyonna emirala nkosa Shila Adita page nga nno awo nno seerabidde Snapchat kwendi nnyo nkosa Shila Adita TikTok Shila Adita page Facebook Shila Adita page ku Instagram Shila Adita page nkubirako katugendeko mu mawulire ga muganda waffe gano agakanga ate era tubeere nga tukomawo kitalo nnyo mikwano bambi omwana ono oba omuwala ono oba omukyalo ono Fatuma yafudde oluvannyuma lw'okutuuka e Uganda naye nga nsonga ki eyamusse ensonga Yiino omukyalo ono agirambuludde omukyalo ono abadde akola Oman akoleddeyo emyaka 7 ng'asindika ssente ze zonna e Uganda wabula yagenza otuuka e Uganda mu bantu bazisindikira nga tewali wadde 10 kye yakoze n'anywa obutwa ne bamuddusa mu ddwaliro naye oluvannyuma lw'ennaku 2 n'afa era ng'afudde olunaku olwaleero gw'owulira otya nga walya ssente y'omwana n'atuuka n'okkomawo ne yetta naye ng'ate gwavuddeko ensonga lwaki yesse mu ntuuyo ze ezitali zizo mbadde nsaba tugezengako okubeera n'omutima ogulumirirwa abalala n'omutima ogusaasira entuuyo
ndowooza ebyo byonna mubiwulidde bulungi. Muganda waffe oyo Shakira Bambi yejje mu bulamu bw'ensi olw'okubeera disappointed by family members. Sente zonna baazirya ne batabaako kye bamukolera, abadde mu kubonaabona eno gy'abadde ng'onyinza n'okwesanga ng'abadde abikooye. Mukyala wattu azzeeyo ewaka alowoozeeyo essaawa ey'okutuula ewaka, okufumbirwa, okukuza abaana, okweyagalirako mu ntuuyo ze, wabula ab'eŋŋanda bo tebakimwagaliza. Ekyamuvuddemu okulaba nga yeetamwa era Bambi n'abeera nga yejja mu bulamu bw'ensi. Kino si kikwagaliza gwe nga nkuba kyeyo, kubanga n'okweta nayo si solution munnange. Osobola okumanya abantu abo abakoze ebibi n'obeera nga obeewala n'oddamu n'ozimba buto. Obulamu buyaddenga, obulamu ogenda kubuddamu obukuze nga emyaka giri gy'oyonoonye tegigenda kudda, kubanga obadde okola bukubirire okulaba nti oyina bajeti yo nti mu myaka bwe gitengenda kubeera wano, wabula ekyo kifudde. Osobola okuddamu ne weekuŋŋaanya buto n'ova mu kwesiga abantu n'obeera nga weesiga gwe wekka. Tobagamba nnyo sente zammwe muziteeke mu bbanka, otuuke okudda ewaka nga gwe kennyini weetegerera ku ki kye weetaaga nekyoteetaaga, wabula ng'ate sigenda basusaako katambi, sigenda kabayisaako. Ak'omuwala avuddeyo nannyonnyola emyaka gy'abadde akola ku kyeyo era nga trust me bangi nnyo, it has been a very big blow to them, ng'era alese bangi nnyo nga beebuuza emyaka 7 gyonna oli ku kyeyo okolayo ki. Tukijjukire nti no bannayuganda balina mentality enfu ey'okutegeera obubi. Ye nalowooza nti emyaka 7 gy'obadde ku kyeyo oli mugagga muvundu, okyakola kiddayo ewaka otuule. Ne beerabira nti ssente y'ekyeyo eno ogiraba ye ssente etawera, ye ssente y'ebizibu. Abamu ku mmwe muyina abaana, muyina bamaama ab'okulabirira, muyina abaana bammwe ab'okulabirira, teekako nammwe ng'abantu. Era wano we mbagambira nti ssente y'ekyeyo eyinza obutakumala. Olaba temala ffe abatalina baana, olwo mmwe abaali bazaddeko. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo gwe twekumireko, wabula nga tetunaba katekayo. Consider subscribing ye option yonna gy'oyina egenda kuba nga ekuyambako ku biki bye weetaaga okumanya gye bujjeeyo maaso, naddala gwe omukozi enkuba kyeyo. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Emyaka 12 gy'ogenda okwonola oli ku kyeyo. Nze wano wenkomye okutegeera. Mbadde nkyakaabira mu bwana. Abo abagamba myaka 7 mingi, egyo si myaka. Egyo si myaka. Ate ffe atuma olaba egyo emyaka 7 eyo gye bagamba. Omwana asobola okuvaayo nga ssente taziraba, nga teziriiwo. Obimanyi oba okyali awo ne bakubira akasimu bulabula gundi ate kino maama biki nogaaka ngume nina okukola n'oguma. Nze Faida Fatuma abampuuba wano wendi mu kiyumba amaziga ne gakuyita muneeno ogamba kasita naatera omumala naye nga mu bani wange omwaka ogujja bw'amala okusoma nina okudda ewaka yanze wa kumbosiyo wange n'ekyo tweyanziza ne mukwano tweyanziza webale kusheyaringako naffe. Naye kyennyinza okugamba kino ekintu kimu, Bambi ku graduation ndowooza otukolerangayoko nekkalayo emyaka 12 ng'oweerera baana. Nze bana enafuddeko ewe ngumiza abaana abali ku kyeyo mugume oli takumala amumanyi Anti Fatuma sente z'omuwalabu mu myaka 2 nti ogenze contract myaka tezibaawo ebyaddala bw'oba ddala ng'oli muzadde ng'olina n'obuvunaanyizibwa obulala tezibaawo. Nze okubanga aga nti kati kangule kapoloti nga mmaze emyaka 5 Kayiro okuga nti kangule kapoloti sente zibitwala biba bingi naddala nga wali ku buvunaanyizibwa ewaka. Oyina omwana asoma tebasomera mitwalo 5 mitwalo 10 nedda sente ng'ate siga nti bazaala okuba abaana abange bakulu n'akuweereza kino kiri naye nga neeyanziza kandekere n'abalala omukisa mukwano babateeko naye nga weebale fayiti eyo gy'oteeka ku bakadaama n'okwongera okubagumya nabo bennyini okwegumya. Akatambi ako kansubire tekakulese kyekimu eri mmwe mwena ababadde bagamba emyaka 7 nga mingi ogikola otya, lwaki okola emyaka 7 okyakolayo ki era ne bino. Oyo si yasoose okubanga abantu bamubuuza nti emyaka 7
gyonna ogikola otya ku kyeyo. Nze abantu bambuuza nnyo Adita ng'oludde ku kyeyo toyagala kugenda waka ddayo kewaka okoze nnyo ddayo ewaka ne babeerawo ne bakukaka ne beerabira nti nze nagenda okuva ewaffe nga nina bajeti yange nga nze omuntu bajeti yange gye kuvaayo ku addressinga eriensi nti njagala kino njagala kiri njagala kino njagala kiri era nga bwe mutyo temujja kumanya nze mmanyi bwentambuza obulamu bwange buntambulira butya bunyanguyira butya bunkaluubirira butya era nze mmanyi obulamu bwange engeri gye mbutambuzamu n'abantu bameka abali mu bulamu bwange oyinza okwesanga nze nga siina naakwatira ku bulamu bwange era nga muli bangi nnyo nga tewali muntu akwatira ku bulamu bwo obulimu bwogwo gw'olwana ng'oli mulwadde ofune ez'okujjanjaba gwe weeyambaza gwe weeriisa gw'osasula w'olina okusula n'ebintuntu ebirala kati mwe abantu ab'ebbali abatulabira ebbali nze nsuubira temulina lukusa lwonna kutubuuza lwaki okola nnyo tolina lukusa lwonna lwakumbuuza ku kyeyo ono naye okiddayoko ewaka kubanga nze nyini bulamu nze mmanyi we butambula ate ne mujja muno bano abatubuuza olizaala ddi ojja kuva ku kyeyo ng'okaddiyo era ojja kwati newembeera e Uganda nja kukaddiwa okuzaala bajeti yange nze mmanyi nti kati neetaaga omwana oba simwetaaga kisinziira ku bulamu bwange mbubaddemu ntya abamu ku mmwe mutuwagaliza tubeere mu bulamu bwammwe nga mmwe mubutambuza obulamu bw'obbonaabona omwana abonaabona obonaabona ffe abamu ku ffe twagala abaana baffe tutuuke okubaleeta nga tetugenda kuyoya basindika kujja kubeera mu mbeera gye tubaddemu nga tetwegomba baana baffe kujja eno ku kyeyo kulaba bye tubadde tulaba nga tetukyagalayo ensonga lwaki tusalawo tutegeke nga tetulinaba kubaleeta kijja kubayambako eyo entegeera yammwe eyogamba omwana tebamutegekera igwani yakutegekera ebyo byaggwako nze tebantegekera lwaki wemba nina obulamu sisobola tegekera abaana bange nsuubira mubeere nga muzuukuka katudde ku ssente y'ekyeyo tesobola kumala naddala eggwanga lyaffe Uganda nga we liyimiridde ebintu bya bbeeyi bw'ogamba nti kangula akapoloti mu myaka 2 ogula poloti yokka emyaka 2 emirala egijja oyinza okuba ng'oguze poloti nga teyina na kyapa ng'ekyo ogiteekako ekyapa kigenda kweyongerako omwaka gumu emyaka 3 gigenze oddemu otereeze okutuuka ku ekyo kyoyagala woba oyagala kuzimba nnyumba olina kweyongerayo woba oyagala bizinesi olina kweyongerayo so kati wano wembagambira asazewo okukola ng'akyalina obulamu mumuleke akole temumuteekako pressure after all buli omu yamanya ekifa mu nnyumba ye yenze Shila Adita akatambe bwe kati okalowoozaako ki kamanye ebiki byolowooza nga weeyambisa comment section weeri awo nja kuba impita mu comments zammwe zonna era abamu ku mmwe nja kufuna obudde mbeere nga mbaddamu wabula ate neeyongera okubajjukiza nti subscribinga kwata ku notification bell commentinga manye endowooza yo buli video yonna gye nteekayo ebeere nga ekutuukako teweerabira to give me a thumb up or a heart imbaagala nnyo